Mbalamusiza mwena mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Era ne nebaza Mukama Katonda ku lwammwe mwenna. Mukama yeebale ayabalokola. Ate era Mukama yeebale abakuumye nga mukyali balokole. Omanyi okulokoka kirala, n'okusigala ng'oli mulokole nakyo kirala. Kati gobanga oli wano nga walokoka ng'ate nakati owulira okyali mulokole, kubeerako Yesu engalo. Bayibuli egamba nti mubalenga ebibala ate n'ebibala byammwe bisigalengawo. Linnya lya Mukama lyebazibwe. Bayibuli neetakoma ku ekyo mutuuleeko. Bayibuli neetakoma ku ekyo neega nti nyweza. Sikyawulira bannanga balina abamanyi Bayibuli mwekka mmwe bamuddamu. Nyweza ky'olina. Omuntu yenna alema okukutwalako enguleyo, Bayibuli bwegamba. Ebinoonya enguleyo biyitirivu obungi, biginoonya ogikunyakulako. Lwaki? Engule kituufu nti ogenda kugyambalira mu ggulu, naddala ng'omaze okuwangula wano, naye ate ebinaakuyamba ogyambala eri mu ggulu obikolera wano. Kati kyova olaba nti n'omulabe Setaani teyeebase, akola butaweera, alabe nga akunyakulako enguleyo ng'okyali wano. Kuba wano w'ova nga ebinaagikuweesa obirina oba nga tobirina. Kale nno kyenva nkusabira mwana wa Mukama, onyweze ekyolina. Omuntu yenna alina okukubako ki? Enguleyo. Kiŋŋambira abantu nga basatu abakwetoolodde nga gwo bagamba nyweza ky'olina. Omuntu yenna alema okubbako enguleyo. Nyweza ky'olina, nyweza ky'olina, nyweza ky'olina, nyweza ky'olina. Nze mbuuza, olina ky'olina? Olina ky'olina? Olina ky'olina? Bameka abalwana ng'olina ky'olina? Kiki ekyo? Olina kigwe? Gamba nnyina Yesu. Munyweze. Lwaki? Waliwo ebimu magama g'okumukunyakulako. Njagala ogende nange mu Bayibuli yo. Essuula egenda kubeera ya kitabo kigenda kubeera kya Yokaana ebbaluwa. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Yokaana ebbaluwa. Ebbaluwa ya Yokaana. Ebbaluwa ya Yokaana. Ebbaluwa ya Yokaana. Mu vanjiri gwe bayita Yowanne. Mu luzungu gwe bayita John. The Epistle of John. Actually the third one. Okay? Mwena mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe abaleese. Twebaza Mukama olw'olwaleero. Bw'obanga otuuse mu kitabo kye bayita Yokaana, musomi mulungi ogenda kunsomera Yokaana ebbaluwa. Tugambye ebbaluwa ya kusatu, essuula esooka olunyiri lwa 2. Mu luzungu agamba nti Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Okay? Mu Luganda agambye ata? Omwagalwa, nsaba obeerenga bulungi mu bigambo byonna era obeerenga n'obulamu ng'omwoyo gwo bwe gubeera obulungi. Tuddemu nga
oterereza ddala omwagalwa nsaba obeerenga bulungi mu bigambo byonna era obeerenga n'obulamu ng'omwoyo gwo bwe gubeera obulungi. Kyukira neiba nga gwogamba bimugambe mu Luganda, kyukira neiba omutunule mu maaso ogenda bimugamba mu Luganda ng'ate eddoboozi liwulikika. Mugambe 1 2 3 omwagalwa nsaba obenga bulungi mu bigambo byonna era obeerenga bulungi ng'omwoyo gwo bwe gubeera obulungi. Kiki ekigenda mu maaso abooluganda? Kiki ekigenda mu maaso? Mwogera byammwe neiba tomutunudde na mu maaso, kubanga nekisookera ddala ekyandikibwa ojinga akiraba ogusooka toyinza kyogera nga tokitunuddeeko. Kati gwogamba ali eno ate gwe oli eno. Omwagalwa nkusaba obeere 3 go. Nsaba obeerenga bulungi mu bigambo byonna era obeerenga n'obulamu ng'omwoyo gwo bwe gubeera obulungi. Kale tuddemu ng'ebigambo biyatuka. Omwagalwa nsaba obeerenga bulungi mu bigambo byonna era obeerenga n'obulamu ng'omwoyo gwo bwe gubeera obulungi. Wulira essaala eyo gye bakusabidde bannange. Ebigambo bino byogerwa omukadde omubulizi w'enjiri muganda wa Mukama waffe omutume Yokaana, era n'agireetanga Saala. Ebbaluwa eno yagiwandiikira ekkanisa emu ku makanisa ge yali asumba, n'agibawandiikira oluvannyuma lw'okukola study ku bintu ebimu. Munajjukira nga emphasis y'obuweereza bwa Yokaana ono yali nnyo ku kye bayita laavu. Yasomesa nnyo ku kwagala. Namba emu, okwagala bantu bannaffe. Ekyokubiri, okwagala Katonda. N'ekyokusatu, yayogera nnyo ku kwagala kwa Katonda kwe yatulaga. Katonda yalabikira mu kwagala. Naye omutume ono Yokaana ng'amaze okusomesa bino byonna, era ng'akubiriza nnyo abantu okutambulira mu mwoyo, bantu okulokoka ne balokokera ddala. Manyi kyangu nnyo okulokoka naye okulokokera ddala ate kukulala. Omutume ono yanoonyereza ekimu ku byali biremesezza abantu ate abamu okulokokera ddala. Nga kyekiriwa nga mu by'omulamu obw'omwoyo tebayimiridde bubi, bafubye nnyo, bayibuli bagiyize, Katonda bamwagadde, bulokole babutegedde, naye nga waliwo ekitatambula bulungi mu bulamu bwabwe. Era kino nga kibaviirako okudda emabega, nga kibaviirako okunafuwa, obulokozi bwabwe nga tebujjudde, nga bulina ekibubulako. Ate nga si ekyo kyokka, wabula nga ne future y'enkolagana yaabwe ne Katonda eri at stake. Enkolagana yaabwe ne Katonda ey'omu maaso ng'eri at stake, nga tewali bukakafu oba ddala babeera abalokole olwaleero n'enkya banaabeera balokole. Obulamu bwabwe nga bulina ebibeetoolodde, ebibabaza, ebibateeze, emitego omulabe gy'abasimidde. Nkugambye nti nga balokole olwaleero naye nga tolina bukakafu baddala n'enkya banaasigala balokole. Olwaleero tuli mu kumeggana na nsi, ensi eyasamizza akamwa kaayo okumira. Ensi eyasamye, amagombe gaasamye, sitaani ayasamye, ajje ag'omu buto gonna. Katonda yekka y'anaataasa gw'okuwona, Mukama yekka y'anaayamba gw'okufikawo. Ebinnya omulabe byasimye biyitirivu.
kati kyova olaba ntutuse mu kiseera nga tulina okwogera ku bulokozi obuli all round. Obuli ki? Obulokozi obuli all round, the all round salvation. Bwe tuba twogera ku bantu obutagwa nga tebaagwe nga banasigala nga bonna balokole nga mulokole olwaliro nga n'enkya nasigala mulokole, kitegeeza tulina okwogera ku bulokole obuli all round, obulokole obujjudde, obulokole obuzingiramu byonna, obulokole obutunuulira aspects zonna ez'obulamu, obulokole obutunuulira eby'omwoyo n'eby'omubiri. Lwaki? Kubanga okyali wano, kubanga okyali ludawa, tekikola makulu n'akatono okwogera ku by'omwoyo byokka byokka byokka, ate nga gwe okyali mu mubiri, okyali wano. Ne bwe tunabyogerako eby'omubiri, ebyetaago eby'omubiri bijja kuba bikyakulinze wali ebweru nga bikulinze, ate ng'eno munda ovuddeyo ojjodde omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu tujja mwogerako, twogere ku kugenda mu ggulu, twogere ku musaayi gwa Yesu ogwatunaaza wangi, twogere ne ku kuleka ebibi. Naye ebibi ogenda kubireka otya ng'amaanyi agakuyamba okubireka togalina? Ebibi ogenda bireka otya ng'oli mwavu, ate nga toyina ssente, ate nga toyina mulimo, ate nga toyina kyokola, ate nga ebyentago by'ensi bikwetaaga, ate nga ebyomubiri bikwetaaga, landiroodi ng'abanja, sikulu fees nga bazeetaaga, engoye ng'ozaagala, enviiri nga weetaaga ozikola. Wangi sikyabawulira Buluganda, omukyala nga yeetaaga ogenda mu ddwaliro, abaana nga beetaaga okusoma, naye ng'ate gwe oli mu mwoyo kyokka kyokka kyokka, naye ng'olina ebikulinze. Oyimba bigamba yimba naye tukulinze wano, obuukabuuka bigamba ibuuka naye tukulinze wali ebweru. Ebyo byolaba Setaani abyekweseemu nnyo, era Setaani addamu ebyo ne yeekweka n'agamba buuka buuka naye tukulindidde wano, katwebo onooyitawo. Kati kyova olaba bwe tuba twogera ku bulokozi, mazima ng'onoolokoka ate n'osigala nga oli mulokole, ekimu ku byetuteekeddwa okulwanyisa bassebo ne bannyabo bakiyita obwavu. Ezo engalo zokka zosobola okubeera Yesu. Bakiyita batya? N'obwavu buteekwa okulwanyisibwa, kubanga toyina bw'ogenda kulokoka ate osigale ng'oli mulokole ate ng'oli mwavu. Obwavu tebugenda kuganya kusigala ng'oli mulokole. Tewaliyo kintu kizibu kukola nga butuukirivu bw'oba ng'oli mwavu. Nkiddemu? Tewaliyo kintu kizibu kukola ng'okukola obutuukirivu, kyokka ng'ate oli mwavu, ate nga weesibye mu bwavu, ate ng'omaliridde okusigala ng'oli mwavu. Obutuukirivu ma ne ya ne mye byerabire, kubanga ate Setaani akozesa obwavu n'akamala bumazi. Nabagamba dda kituufu n'obugagga bulimu ebizibu, era waliyo n'obugagga bwe butwala mu geena, naye bwe kiba nga obwavu, bwe kiba nga obugagga bwe butwala mu geena bo batwalira mu kamunye, ate bwo obugagga buyiwayo, bwe kiba nga obugagga batwalira mu kamunye, bo obwavu butwalira mu train namba ne buyiwayo, butwalira mu train emala kujjula ne buyiwayo, kubanga basaabaze baabwo bangi. Erinnya lya Mukama libazibwe. Omutume ono kyeyava akola observation n'asabira ekkanisa n'agamba nti omwagalwa kankusabire bwe nti, Beloved, I pray that we may prosper. Owooluganda omwagalwa nkusabira ogaggawale. Okola otya? Abamu bwe twogera, wulira, abamu bwe twogera ku by'okugaggawala batugambye eyo bya mubiri, bannalwoyo, bannalwekozo,
babayita batya bannalwekozo bagamba enjiri ya mubiri. Twagala enjiri ng'etutwala mu ggulu yo n'otuukayo ng'oli mwavu. Ebikulinza okutega nga nebyo bingi kubasiga nti ogenda lwaleero. Gamba ne bakulina nti olabika togenda lwaleero, olabika okyaliko wano. Muŋŋambire tolabika okyaliko wano, naye ate okubeera wano mugaye nti ate okubeera wano tolina bw'ogenda kumalako ng'oli mwavu, tolina bw'ogenda kukuuma butuukirivu ng'okyali mwavu. Bw'oba weekumidde mu bwavu okumidde ddala setaani mu nnyumba yo. Tewanabaayo na setaani munene kwekana bwavu, kubanga n'ayakedde ku makya nga tayagala kwonoona afundikira ayonoonye. Toyina bw'omalirira n'ogamba nti ayi Mukama Katonda omwezi guno njagala ntambule nga siyonoonye, njagala ntambulire nga ndi mutuukirivu. Mukama nyamba, Mukama olwaleero nduyitemu nga sikusobeza nga sikwonoonye, nyamba. Ng'oli mwavu ogenda kikola otya? Kubanga n'okufuluma obufulumi mu nnyumba bw'oti obeera wakafuluma ng'okutta akasawo kagwenda landi yo lyakubanja emyezi 4 najja, ate ng'ovudde mu nnyumba osabye Mukama nti olwaleero oyagala olumaleko ng'otambulira mu butuukirivu. Landi yo lyabanja emyezi emeka najja, kwoyo gw'otandikirako n'omukuba ekirimbo sayidiida kyatalabanga nako bukyazaalibwa. Nga bwe bakuwadde ceeke era ceeke tenayitamu era ate yadde yakuyitamu ate ebulako omukono gumu. Wallahi ya Mungu nga ne ceeke mu bulamu bwe togirabanga nako, naye ng'ate yo mu mazzi omubalangudde umulimbye, obulimba butandikidde ku mulyango. Ngamba nga wakafuluma bw'oti otandikidde, naye ng'ate wali essaala yakaggwa. Obadde osabuga nti ayi Mukama Katonda ng'erwaleero maliridde ntambulire mu butuukirivu. Obwavu tebuganya muntu kutambulira mu butuukirivu. Obwavu bukupika okulimba nga toyagala, obwavu bukupika bukutwala mu bwenzi nga toyagala, obwavu bukozesa ebintu by'otaali yagadde. Kale saawa eno tuli mu kulwanagana na bisiyaga. Bameka abataagala bisiyaga? Kale sokola obungi bw'abantu abataagala bisiyaga e Uganda, n'oyo naye bagula balabika tabyagala. Naye nze mumbuulize nti okolawa? Bw'oba onobiwona ebisiyaga bulaza okolawa? Oyagala biwona ebisiyaga ate tokola, ate oyagala phone nga ya iPhone wangi, oyagala laptop, oyagala kwambala bulungi kulya bulungi ate tokola, ate ogamba ebisiyaga tobyagala. Ogenda biwona otya nga tolina gyokola? Mbuliza neba akulinaanye naddala nga musajja, mumbulize nti ogenda kuwona otya obutakusiyaga bw'obanga tolina mulimu gwokola. Kubanga babasiyazi sente zaabwe bazikutte bati mu ngalo. Baamanya nti eno Uganda eno mu Africa waliyo bangalo bunani abataagala kukola, abaagala ez'obwereere, baagala okusosola enjala ate nga babulaza, baagala okwesiga ebizigo bamyuke ng'abakazi. Bajja kusiya gwe naawe okyewuunye sekulimba n'ebyenda bikuveeyo. Toyina bw'ogenda kusigala ng'oli mutuukirivu, toyina bw'osigala ng'oli mulokole, toyina bw'otambula na Katonda ng'oli mwavu. Obwavu bulabe buki? Obwavu bulabe bwa butuukirivu. Bw'obadde onoonya bulabe buweraawerako, naye ku list number 1 enemy of salvation is called poverty. Kubanga omwavu akola ne byabadde tayagala kukola, akola ne byaganda nti kyo siri kikola. Erinnya lya Mukama libaze. Nekyagamba nti kyo siri kikola afundikira akikoze. Kuba mwavu. Nze mbuuza, obulokozi bw'obwagala? Sikyabawulira. Obulokozi obwagala? Oyagala okusigala ng'oli mulokole? Oyagala obeere mulokole olwaleero n'enkya n'oluddako? Oyagala osigale ng'oli mulokole paka okutuuka mu ggulu? N'obwavu bwewale. N'obwavu bukola otya? Bwewale. Obwavu bulina obusobozi obutta obulokole. Obadde kimanyi obwavu butta obulokole. Nga baga nti parafeni atta omusota
kiwulira nange bulizi niba ngamba mu kituufu mu parafini akola atya mu parafini bw'omansulira bwete omusota gufa nga bw'olaba parafini bwatta omusota n'obwavu bwe butta obulokole kati gw'ayagala okusigala ng'oli mulokole wangi sala amagezi gonna gonna nga bwekisoboka ove mu bwavu ove muki va mu bwavu weewala obwavu yagala okukola yagala emirimu lekera okwefula nalwoyo ennyo nga weefula ndiguwatandikawo obulokole onoonya mukama buli wiiki obeera ku prayer mountain okay buli wiiki obeera ku prayer mountain onoonya mukama nga balinga baga nti yabulira eyo ko gwe ndika omweteekeko omunoonye mande lwakubiri lwakusatu lwakuna lwakutaano ate okulomeze n'ebirevu ate oli musajja ate olina obuvunaanyizibwa ate nemboba tobulina olwaliro enkya oyagala kuwasa okay kubanga ate nze neewuunya n'atalina kyakola tabula mu maanyi gagamba sisita nti nkwetaaga nkwagala ne gwe bagamba naye talina gy'asula noono ayagala omuwasa naye talina gy'asula kati oyagala kumukolera lubuto mu kasonda kakyaki oyagala okuzaalira abaana bo ogenda kikola otya mukama ajja kikola mukama ajja kugabirira mukama ajja kugabirira mukama agabirira ng'olina kyokola mukama bw'aba akuwa omukisa mukama bw'aba agaba omukisa aguteeka ku mirimu gyo gy'okola otya gy'okola agamba naawanga omukisa emirimu gy'emikono gyo naakolanga ndya mukama agamba atya naawanga omukisa emirimu gy'emikono gyo era na buli kyonosangengako emikono buli kyonoteekangako emikono n'akiwanga omukisa nze mbuuza kyekiriwo ekikyo katonda akiwa omukisa muve ku njiri ey'ekikwangala ffe yatulumya obwavu tetwagala bye twayitamu biyitemu enjiri yeriwo ey'ekikwangala mukama ajja kukola mukama ajja kugabirira mukama ajja kugabirira tewali aganya osooka mulaga okola ki akiwa omukisa bwe yamala okutonda adamu bayibuli ga n'amuteeka mu lusuku alimenga ettaka mwe yaggyibwa ani yamuteekayo yateekayo ani ebyo nno byaliwo nga n'okwonoona adamu tannayonoona abamu ku mwe mutera okugamba mulina enjiri y'ekikwangala mbwe okukola kuno kwajja lwa kibi mbwe ekibi kyekyaleeta okukola kale twalibadde tetukola naye ekibi kino kyekyaleeta okukola era nze kyolaba kati engeri gye nnalokoka ngeri kati kyetaaga nnyo okukola kubanga kemmaze okulokoka nzizeeyo mu kitiibwa kya adamu takola osiriwalera ki ani yakulagidde okusiriwala okukola tekujjangako lwa kibi okutuuya n'ennyo kwe kwajja olw'ekibi naye okukola tekujjangako lwa kibi adamu baamuteeka mu lusuku alimenga ettaka mwe yaggyibwa nga n'okwonoona tannayonoona as a matter of fact nakano kankakugattireko n'okuwasa yali tannawasa ne bamulagira akole oba olina bulaza gw'olinanye mugenyi nti oteekwa kufuna mulimu nga tonnawasa muŋambire nti okukola oteekwa kukola nga tonnawasa adamu bamulagira okukola nga tannakola atya yali tannafuna mukyala nga yatandise dde okukola talina mukyala akola ebyetaago si bye birina okusooka okujja olyoka ojjukira okukola oteekwa kusooka kukola ebyetaago ne biryoka bijja ne bikusinkana ng'olina ssente naawe n'obisisinkana ngambako nti amiina tolinda kumala kuwasa bakusaba emmere nga teriiwo olyoka ojjukira okugenda okubba akasimu tolinda kuzaala baana nga baagala kutwala mu ddwaliro baagala bugoye omukazi ayagala ssente za kutwala lubuto mu antinento ate gwe ntanuka okwogera ennimi bulaza ngenda mu antinento olwayo rapasitiri ababanda mukama olubuto ajja ddukolako mukama olubuto ajja ddukolako kati ate mukama yafuuse omusawo yakola mu antinento ne bwe munaatuuka okuzaala nga lutuuse okuzaala mujja kuzaalira wano ku kituuti engeri gye muli abalokole ennyo mukyalo jamuleetaana azaalira awo genda agamba nebakune nti beera mu kiraasi
basebo ne banyabo wano tukkiririza mu kukola wano tetwagala bangalo bunani tetulina bwe tugenda kulwanyisa bisiyaga mu Uganda nga tukyajjuziza abavubuka abatakola abawala abatakola abaagala okulyeza obwereere tolina bwogenda butayenda tolina bwogenda kuwona bwenzi nkimanyi nti tobwagala nkimanyi nti wandyagadde oyende sisita tiwandyagadde bakuzaalemu akaana nga tiwalina akuwasiza tiwandyagadde bakufula enamba 3 tiwandyagadde agibumba kali ate yabanga ye taata w'olubuto lwo ate nga gwe n'oli mulokole gamba ne bakunende kali aba nebumba kali simanyi muwulira eno oli mulokole eno akabuto ate obadde mulokole okumala emyaka 6 ate olubuto lwe weetise lwa hagibumba kali lwagenda mulutya buza nimba kunindi kati oluba lugenzeemu lutya ate bwavu butabana kyakulya landiroodi abanja tolina kyakulya ogenda kikola otya tolina bwogenda kuyimira ogendi nedda nze nalokoka tebagenda kunnyendako kubanga nalokoka ekyo okyogeranga ng'osonga ne wookola naye bwoba tolina wookola nze okyantiisa gamba nimba bwoba tolina mulimu okyantiisa sawa ena ekintu kyali kubaako mumpulira kama yampita manyinze mukama yaŋŋaana okukola yakusangawa kama yaggaana okukola yakusangawa mukama yennyini akola ne Yesu yennyini akola yagamba kitange akola okutuusa kaakano nange nkola ndya abamanyi Bayibuli Yesu yagamba atya kitange akola okutuusa kaakano nange nkola ndya nange nkola ne Yesu akola n'ekitaffe akola gw'atakola oli wansi yaawa Katonda we yaani era owaawa awo ndi mukulwanyisa kibi ndi mukola ki gamba ne bakune nti awo Bishop ali mukulwanyisa kibi awo ndi mukulwanyisa butali butuukirivu kati ate Bishop ate obutali butuukirivu ate bukwataganirawa n'ebyo ddala ekibi olina kisimunango kijja ku kikolo ekikolo kyekibi ekimu kubireesa ebibi ekimu kubireesa obutatambulira mu butuukirivu bunafu buki mu bakazi ne mu basajja sitaani alina ebyobwerere kati byagaba naye asinga kunoonya bassa banafu bangalo bunani abatiya emirimu abagala ofuna ezaalayisi ez'amangu bw'oba onoosigala ng'oli mulokole ono omutume Yokaana asaba essaala eno ng'owulira agijja mu mutima ng'alina research gw'akoze akoze observation n'agamba atya beloved omwagalwa nsaba obeerenga bulungi mu bigambo byonna nsaba obeerenga otya ng'alinga agamba bw'obanga onoosigala ng'oli mulokole gamba nti bw'oba onoosigala oli mulokole ate olokokere ddala ate osigale ng'oli mulokole nsaba obeerenga bulungi mu bigambo byonna nsaba obeere bulungi mu bigambo byonna saala eri awo erina gyeva alina observation gyakoze waliwo kyeyetegereza akati bw'obanga onoosigala ng'oli mulokole nkusabira obeere bulungi mu bigambo byonna ezo eggalo zesobola okuba zokka zokka ezo nkusabira obeere ki bulungi mu bigambo gamba nti mu bigambo siwuliraga ndi mu bigambo kyagamba mu byennyumba ng'oli oti mu byakaviiri ng'oli oti wangi sikyawulira nga ogenda okujja ojja weekola otya kyebayita okubeera obulungi mu bigambo byonna sikyabawulira si kubeera bulungi mu bimu si kubeera bulungi mu bimu kiki kyali ategeeza Pawulo alinga omutume ono Yokaana alinga agamba nti sikyalinyumye gwe okubeera nga wajjula nnyo omwoyo era ng'oyogera ne mu nnimi empya naye ate engatto nga yabotoka wansi naye nga ate omwoyo gwakabi agakujjudde owulira n'amafuta gatiiriika naye nga sikaati ate wano yayabika
wangi mutegera byenjogera agambye ayagala obeere bulungi mu bigambo kyagala nga sikaati terimu kituli kibaita okubeera obulungi mu bigambo byonna akaviiri nga kafeesi nga wangi gyosula nga gyosula gamba ne bakunenti wabula gyosula gyosula nga ensiri tezikugabana emmese nga tezikugabana wangi nga tosula ku tebuuke kituufu oyinza okuba nga gye watandikira tewali aganye naffe ffenna twatandikira eyo kituufu oyinza okuba nga sula walokokera eyo wali mu myala nyumba yange limusooka kuwalampa amadaala naye nga tesi yakalina yange ligeri mubuuka myala kituufu osobola okutandikirayo naye si gyoteekeddwa okumalira. Ani awulira agambeko nti amiina? Si gyoteekeddwa okukola otya? Ne Yesu bamuzaalira Nazaaleeti Beserekemu gye bamuzaalira Yesu bamuzaalira Beserekemu n'akulira e Nazaaleeti naye yamalira Yerusaalemi. Ani basobola okuba nga bakuzaalira mu kasaato ate tukitegeeza kufiira mu kasaato kasita enguudo zibeera nga teziriyo nga myala amazzi nga gayingira mu nnyumba oteeka okugamba Yesu gwe wandokola Yesu eno ennyumba ekka buli kaseera nga bwenkuba buli letonyeka ng'ejjula amazzi n'emifaliso ne ginywa n'enkoko ne ziwuga n'ebidomola ne biwuga n'essefulya ne ziwuga Yesu eno ennyumba ngisulamu kamalirizo kewamala n'ondokola ŋŋenda kukola paka nga nvudde wano baligenda okuddayo okumpulira nga ndi Lubaga bwe ndibeerako e Lubaga baligenda okuddayo okumpulira nga ndi Muyenga mu linnya erya Yesu. Kyebayita okulokoka ate golokoka kuva mu bibi byokka 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 bakugambako nti olokoka kuva mu bibi byokka 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 tetulokoka kuva mu bibi byokka tulokoka n'okuva mu bwavu. Teeka gula omukono gwo gamba nti ya Yesu yogera mpulire gamba nti gwe ya Yesu gwayandokola mu bibi ndokola ne mu bwavu kubanga obwavu mbutegedde babumbuulidde nti bwakabenje nnyo bulemesa n'omuntu okugenda mu ggulu era mbwekutulako era mbugaana era gwe omuzimu gw'obwavu ne bwe mba nakuyonka mu mabeere ne bw'oba wava ku kika ne baba akundoga olwaleero nkwekutulako mu linnya erya Yesu. Amiina. Abamu mwetaaga kutamya bwavu kyobula twogera bino byonna njagala bukutame bukole butya kubanga abamu mwebisse namwe mu bulangiti kubanga tebukutamanga bulungi oli so comfortable mwina n'ennyiririza mwe ze musoma ezibagumyagumya n'owulira nga itizooke kasita mufuna ezo ennyiriri modola ezo kyawandiikibwa bwe mufunanga ebyokulya n'ebyokwambala ebibamalenga naye nga byobirina naye nga byebyokulya bina tobisaba wa neiba ebyandikwe mwabitegeera na bubi mubisoma notabitegeera balina omukisa abaavu balina omukisa abaki awo nga weegumya nti kati musumba abadde ayogera ki bayibuli yennyini yeegamba balina omukisa abaavu kubanga obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe ddala okakasa bwekito bwe kyawandikibwa nti balina omukisa abaavu bagamba balina omukisa abaavu mu mwoyo abalina okuyaayaana mu mwoyo be bali bagamba abalina dizaaya y'ebigambo by'omwoyo abayaayaanira ekigambo kya Mukama baawo baali tebagezaako okugumya baavu goli okugendi musumba simanyi byaliko bayibuli yennyini yekyogera balina omukisa abaavu. Obwavu ne Katonda tabwagala ne mugulu tebuliiyo. Genda osome ekitabo kyakubikkula kyonna olabe geography w'eggulu olabe eggulu bwe lyakula olabe byayambala olabe entebe kwatudde olabe eggulu bwe lifaanana ojja kizula nga ne muggulu tebuliiyo. Tebukola ki? Tebuliiyo. Tetulina bwe tugamba ntubuulira full gospel. Tubuulira ki? Tetuyinza gamba ntubuulira full gospel minus prosperity. It cannot be a full gospel
minus prosperity. Tosobola kubanga oyogera ku full gospel ne werabira okukola mukirabange nze obugagga n'obwavu mukirabanga kintu kya mubiri era bwe tubyogera ku muganda ebyo kati byalese bya mubiri kirabika enjiri y'omwoyo yamuweddeko yali badde aleeta ebintu nga bya mwoyo ebituyamba okugenda mu ggulu naye nga mu ggulu yo olituukayo ng'obwavu bukusenkenya gw'omanyi obungi bw'abantu abagudde ku lw'obwavu omanyi abagudde omanyi abava ku mukama obungi bwabwe naye ng'entabwe bwavu omanyi abantu bameka abatyalyagade kutambulira mu bulimba naye ng'ekimutambuliza mu bulimba nakati omulaba ntunuulidde alina byajjukira essaawa enagani musumba gwe tomanyi kye tuliko antunuulidde obulokole abwagala obutuukirivu akola atya abwagala ne Yesu amwagala naye agamba tibisoboka musumba nkyeya nkyetetenkanya leero twajirwa ekigambo kwetetenkanya kiri mu buli nsonga oyo omukyala gw'olaba akutunulidde oyo akulinaanye baawe yamubika dda yamubika era aba n'abasajja abaavu mulabye mukazi we yakubika dda nga totegedde obanga otegedde obanga totegedde eri gye baweererera omwana wo basiponsa yajjuzaako mbu wafa kampulira omuntu aga nti obwavu faya ate omukazi akulabako oba akwebuuzizaako oba takwebuuzizaako bw'alaba okaluba ng'agamba kindekere nze nja kujjuzaawo deceased the father of the child deceased maiti baakuteeka dda mu kategole y'abamaiti bulaza kutetenkanya yali atetenkanya basiponsa kati ebintu biri byabaawo kisooka byonna gwe baakubika oli mufu baakubika ekyokubiri bulimba bwayingirawo obwavu buleeta obulimba oba tebuleeta sikyabawulire obwavu buleeta obulimba naye oli agendanga naye kati nze abaana mbakole ntya mbaweerere ntya basaponsa bazze ate bagambye baagala baana bamulekwa basooka kulowooza ku bamulekwa taata w'abaana ng'akuteekawo gwe mwami taata bwanika bakuwandikawo dda nti oli mufu obwavu bukola obutuukirivu oba nedda sikyawulira obwavu buleetera abantu okulimba oba tebuleeta mukama akunzigire mu bwavu mu linnya lya Yesu omanyi abantu bameka abakola bye bataalikoze lwa bwavu omanyi bameka abayonoona lwa bwavu gwabwesembereza gwe gwe ŋŋamba gwatannabufunako busungu gwatannabukyawa gwakyasula nabo mu bulangiti gwagamba tebulina nnyo kabike bukoze lwaki abazungu basinze kulumba wano okulyawo ebisiyaga sikyabawulira lwaki wano walumbye nnyo lwaki eri effujjo tebalitwalako ekkata bagenda juuza ekkata okuzanya omupiira World Cup ekkata omuwarabu n'abagamba temugenda kuyingiza bisiyaga wano awulira nga tosobola kubeera ano nga tobiridde ddayo ewammwe gy'ovudde sife tetubeebuya tuli independenti tweyimirizaawo ate n'ekisaawe kyaffe twakizimba si ku sente za bisiyaga tewabaawo n'akiyingiramu nga taddeko ka ribbon yadde ka rubber yadde akatambaala aka rainbow akalaga kala z'abasiyas tewali najja bbirira wano tewali ne woteri temujja bbiriramu mujja kumala kudda wammwe ekyo osobola kyogera nga weesobola ffe wano baatuuka ewaffe baayitirawo ddala ku airport ne mu Kampala wakati ne bayitawo ne bagukira enyegenyege n'amaanyi agabagaana gaatubula bagukira nyegenyege wiiki namba ne banyegenyega nyege ekigambo kyennyini bw'oba okiwulira kikumala okutegera kye baali bazze okukola nyege
Twayizamu ne twekangabirizamu katonotono awo. Tebajja kuyingira. Bwe lwagira enkya nti bayingire naye tebayingira nnyo. Gamba nti obwavu fire! Basebo ne banyabo nga bwe twafuna political independence. Twetaaga ne economical independence. Nga bwe twafuna political independence, bwetyo bwe twetaaga financial independence. Muntu yekka ayesobola financially, ayesobola economically, yasobola okugamba no ate nesigala nga no. Gwanga lyokka eriri economically independent lyerisobola okugamba no ate nesigala nga no. Kyenkusabira ekyo kakati. Ekyo kyenkusabira ofune financial independence. Nga bwe wafuna deliverance okuva mu bibi, bw'otyo bw'oba ofuna deliverance okuva mu bwavu. Nga bwe wafuna salvation okuva mu bibi, bw'otyo bw'oba ofuna salvation ove ne mu bwavu. Kubanga bw'olokoka naye n'osigala nga okyali mwavu obanga atannalokoka bulungi. Kubanga essaawa yonna setaani abeera akulamuza. Obeera ku mudaala nga setaani akulamuza akwetaaga. Ate by the way, ne setaani yennyini aba tannakkiriza nti walokose. Nkiddemu bw'olokoka n'osigala ng'oli mwavu, setaani akuba n'akakule. Era buli tubulira enjiraga nti mubuulire balala oyo akyali wange. Kubanga oyo essaawa yonna mufuna oyo essaawa yonna wange mulinze. Nyina we mutegedde wawera-awerako mulinze. Yalabire ddala nga kyakusobola bw'atayita ku landiroodi akubanja obubi ennyo ng'ataddewo ne pulesa n'ajja ku lugiro n'awogana ng'akubanja emyezi 4 ate nga ssente tozirina. Ate bw'amala okuwogana ennyo aboggodda kanse agamba ebintu agenda bisuula ebweru n'alyoka ayingira mu nnyumba agamba mpa ssente zange nkasuka ebweru. Kumba ayagala kirala abaza kirala. Gero nga omusajja atabuse nnyo. Ate atabukira mu nju ye, mu nnyumba ye mwatabukidde. Wangi aboggodde omutima gukuweddemu agambye nkukasuka ebweru. Kyaddako okukola kwata ku bbeere. Ogenda nga gasuna ate ku bbeere. Ate ogezaako ganagagamba nkusula ebweru. Ennyumba yani mwoganira. Bannange banno baveeko naawe nga banno batya mu nnyumba yange mwoganira kati kale ngenda kusula nedda sebo kale totabuka nnyo kale sebo totabuka nnyo banneiba bawulira eddoboozi ly'omulokole eribadde lireekaana nga ligenda mpolampola banno baveeko eyo faye emala gamba nti obwavu fire! Nkusabira Mukama akumpeera ennyumba eyiyo mu linnya erya Yesu. Mukama akuwe ennyumba eyiyo. Mukama akuwe sente ezizo. Nga bw'ogamba no oba otegeeza no. Era n'obwavu mu bukyayire ddala. Bukyawe ng'akyawa omusota. Bukyawe ng'akyawa setaani yennyini. Bukyawe. Era okole na buli ekisoboka kyonna olabe ng'obuvaamu. Kola buli kika kya mulimu gwonna ogulabikawo. Mukama ajja genda abitereeza mpola mpola ofune gw'oyagala. Ani awulira ngambeko nti amiina. Mu abaana abava mu ssomero bayanga graduates owooza nnoonya mulimu sinnagufuna gwakanoonyeza emyaka 3 onoonyeza mulimu tegunnalabika egya Uganda gyafuuka mizibu. Myaka 4 onoonya mulimu leka kubeera musiru kutuuka ku ekyo ogira okola ebiriwo. Gwe wasoma bwe guba tegunnajja ogira okola oguliwo mpaka lw'olituuka guguli gwe wasoma ne biba byakusika sumbusa musiike omusupplyinge mu supermarket zonna ne bwe kibakola keeki zikole ziteeke mu supermarket ezirinaanyeewo. Siika kabalagala, siika gonja, siika muwogo, siika emberenge, kola buli ekisoboka. Abaseka bakole batya? Baseka lwaleero enkya tebagenda kuseka ng'ovuga.
Ani awulira ngambeko nti amina. Olwaliro ne baseka. Enkya tebagenda kuseka ng'oli mulaavu fo onyoola. Tebajja kuseka. Ani yagamba nti ejo ogenda okumalira? Nagambye ne Yesu bamuzaalira Beeterehemu n'akulira e Nazaaleeti n'amalira e Yerusaalemu. Otandikidde mu Kabalagala, otandikidde mu Mberenge, ogenda mu Akeedi, olunaava mu Akeedi nga gwe nannyini bizimbe mu linnya lya Yesu. Kola ekiriwo bulaza. Togamba nale bananda babatya. Ate olwo bajja kukulaba batya nnyo ng'oli mwavu. Ffe nojja na kwewuunya nnyo bulaza nga bakulidde ebisiyaga. Tujja kwewuunya. Ngutandise okugonzagonza obuloboozi ng'omukazi. You know this is city. Weetaagamu na luyi. Kama ebazibe. Gamba ne bakunendi bwe ndikulya ng'oyogera obwo obuloboozi obutonotono nja kukusimba oluyita ojja kyagala. Oli musajja otandise okweyogeza obuloboozi obutonotono. Tandise okusiiga enjala bulaaza. Gwe bazaala nga olina n'ebirevu kaakati. Tandise okusiiga enjala. Tandise okusiiga emimwa. Bulaaza ataddeko ne earring. Mbuba mulabe. Yenna alina yeesiza ebizigo, yenna yeemyusizza. Weetaaga luyi. Oluyi nga lulokolebwe pya. Kubanga ofuuse ekyeneena. Kyeneena kyennyini. N'abakuzaala bagenda kwegaana. N'eggulu nga lyakwegaanye dda. Nga buli muntu alaba kyeneena naye nga ssente ze zikuleetedde ebizibu. Ngambira neighbor yakulina nti weetaaga okukola, weetaaga omulimo, obeere ne ssente mu nsawo mu linnya erya Yesu. Era mmwe n'abaana abawala abasabira okufumbirwa, omuntu bw'agamba nti naalyagadde okuwasa, ekimu ku bibuuzo ebiddako nga mugenze ku deeti, si kwekombakomba mimwa mutwale eri. Buuza ebibuuzo eby'obuvunaanyizibwa, beera nga wabiwandika nadda ku lupapula. Oli mugalindako nzigiya akatabo kange nkubuuza ebibuuzo by'embuuzo, ebeera nga questionnaire. Obeera wandikadde ebibuuzo byo. Ekisooka mu byonna bulaaza nalyagadde okumanya nga sinagenda wala nnyo okolawa. Ate si byakubuzaabuza mbu muno mugayumwa. Muno mutya ntwalaayo ndabewo wookola. Njaga kulaba byokola. Bwe mutuukawo basoboka akuwe n'akatebe otuulewo omulabire ddala ng'abikola atya ng'abikola. Si kubuzaabuza mbu nkola muno. Ntwala ondage byokola. Ani awulira ngambeko nti amiina? Ate ekyo kinyuma nnyo nga tonnagwa na mulaavu. Kubanga ate abamu bamala okugwa mulaavu toddayo kutegeera. Muntu agudde addayo n'ategeera. Oba tokyategeera. Awo wennyini nga yakyayogera nga gwe tonnakkiriza. Mugegwani bakuzaalawa, osulawa, okolawa, ntwala gy'okola ndabeyo nga so nagamba yes before you say. Mami Cindy yategeka wano conference nga bagiyita before you say I do. Kati ate neyange egambe before you say yes I love you. Nga tonnakyogera sooka ontwale gy'okola ndyoke nkukakasa oba nkwagala oba sikwagala. Akutwaleyo bwe muveeyo ng'omugamba eyo nalabyeyo omugeni nti ate ku Lwokuna njagala kuntwala gy'osula. Gy'okola nalabyeyo kati ontwala gy'osula. Naye ate nja kujja ne Sister Jessica tusobole okucontrollinga chemistry. Ayaliyingiddewo. Ate oyo oleeta waaki? Ate lwaki muleeta? Nze sagala bantu bangi wange mugende abo si bangi. Ndeese muntu omu yekka atubeererewo. Bwagandi budget ebejja kulinya mwamba tujja kujja n'ebyokulya byaffe tofaayo. Tujja kulaba waakola atya woosula. Ate si byatukomya mu ddiiro. Twagala ddala okulabira ddala woosula n'ekitanda tukeberebwa ddala amagulu ana gakyawerako. Kuyinza okuba nga kuliko mataffaali. Tulina okiyingiramu nga tukyetegekedde. Si kuntwala ku kitanda kya mataffaali ne ngenda tugwa ekigo olunaku lumu ekiro. N'ekitanda tukikebera. Era omugamba ndi munnange Musumba yagamba nti n'ekitanda tukola tutya
tukikebera njagala kumanya ebiri wansi w'ekitanda tofaayo ne bwaba nga ali amagumba g'empuuta tofaayo gajja kuvaayo mpola mpola naye njagala okutegeera bw'oyimiridde nga tonnantwala kubanga mune bw'omala n'ontwala oba ontutte obulamu bwange mbambukuwadde mbambukuguzizza mbambutadde emikono gyo njagala okutegeera wawe nteeka obulamu bwange ani awulya ngambeko nti amiina. Why do you take risks? Lwaki otekinga risk? Tewakula naye tebakuzaala naye tomumanyi nawe omulaba gusooka wandagadde omuntu gw'ogenda okumuzaako obulamu bwo obuteeke mu mikono gyo otegeere ndi byaliko abitegeera bwe muveeyo nga mugenda wali ku deeti we mugenza okuliina manya kulya sumbuusa sausage biki buuza ebintu bya buvunaanyizibwa kati bulaze ekayo nalabyeyo negyokola nalabyeyo naye naalyagadde okubuuza kati enteekateekayo okuva kati mu myaka nga 10 eryeta where do you see yourself in the next 10 years ng'osirika ng'omutunuli olaba bwanyeenya emimwa where do you see yourself in the next 10 years ebyo bikuyamba okutegeera ky'olimu kubanga ayinza okukakutemera awo tingenda kubeera wano pasi omukyala betuzaalayo omwana mu babiri bwe ndaba biganye nga tuddayo ekannabulemu kati ng'olyoka naawe otegeera oba ddala oliredde okudda ekannabulemu ng'okiyingiramu otegeere nti oliredde okukola otya okutwala ekannabulemu so nga ate bambi wali ovudde Kyaggwe wava Kyaggwe kujja Kampala kati ate bakujja e Kampala bakututta ekannabulemu so okulabe transfer eyo ate tolina bwogaanira nga yamaze dde okuzaalamu obwana bumeka 3 4 tolina bwogaana agandi bw'oba oganye ogenda kuba nze taata yafa kati ekibanja gye kiri awo kifa bwereere tewalira bakirima kati nze ngenze oba oganye nze nkolesaawo toba nakyakola era mulina kulinnya baasi paka kannabulemu era naffe tujja balengera nga muyite nateete tubagende mbatulabiranga nga mutuuse omukama batuweera omukisa ekitangala ekyolubeerera buuza enteekateeka eri etya tugenda kukola tutya sooka ondiiremu mpitiramu tokyamukabu kyamusi hey nafunye mulenzi banange mukama alabeka yakikoze kaale ffe ebbanga lyetumaze mu kanisa tulabye wano ebintu mbadde mubulizo okumala emyaka 37 ndabye ebintu tubirabye ebimu tetubibagamba bugambi naye nga tubirabye tewanabaawo kisinga kati ennaku zino kugoba bantu mu kanisa nga bwavu kujanga nti ate bagoba butya era kati agenda okuwasa omuntu sooka kubuuza kubanga gwogenda okuwasa wamusanga wano nga mukulisitaayo waffe oba gwogenda okufumbirwa nolwekyo mwena tubavunaanyizibwako we don't want to lose you twandyagadde okumanya enteekateeka egenda kubeera etya tubimanye kuba mujja ne mweragaalaga wano ku kituuti nga mugenda okufumbirigana mwerazeeraze ne kapito yennyini yenna n'omuwa sisita n'amukolamu enviiri kapito yenna kubanga mugenda okujja wano ku kituuti kapito gw'obadde naye yenna n'omumuwa n'amukola n'amusiigamu ebisigo osobole okutukuba osobole otutiisatiisa bwe mumala embaga oluggwa tetuddayo okubalabako kati risaaki alaga emira esinga obungi abantu baba tebasaze okudduka mu kyaki naye embeera olukyuka enviiri nga zimaze okugira bwe ziti enviiri ziganye enviiri zigenzemu zinne waazo enviiri bwe zikulamu zinne waazo asooka okuva mu kyaki ye sisita yasooka okugamba bulaza nti kati gwegenda oba ogenda nze sijja kujja kansabiremu yawana okumpimpi kubanga basisita beeyo boogera nnyo bajja kundabanga enviiri zikuzeemu zinne waazo batandike okwogera kati gwegenda oyo akoze atya agenze mbeera ekyuse ayali omweru luli ng'afuuse omuddugavu ayali omweru olufuuka omuddugavu ng'akola alya ng'agamba sijja kwetekera basisita ate ndo ssebo ne basisita b'oku kyaki kuno nabo boogera anti oyinigera wali nga bakugatta na wano wonna mujjira okwanjula baseka ne bakuba akalulu nga gy'oli nti bakuwagira nnyo naye nga bali nga baga ndi yingira mu nnaku yo ojja giraba ffe tukulinze yingira ojja kiraba ogira otweyagalirako ate nawe baba bakwanjula ogenda olumya bo ne bagamba kale kyange nnyo tukulinze mu kkoona enviiri olumeramu zinne waazo nga batandika wali weeragako kinnyonnyoke
ngaga nti ndowooza kati awo kirimu ndowooza okiwulira awo kati ndowooza ojja kikkiriza ate bwe kubaako oli gwe baali baagala okuwasa ne bawasa gwe ate awo kisukka awo okinyonyoka nga naawe owe togamba sisobole bigambo naye nammwe basisita aboogera ate mubeerengako n'ekisa bannange nammwe mwogera nnyo bannammwe ne mubagoba mu kanisa olina gamba leka bali abaana boogera bawandula ebigambo buli ekibaawo muwandula bigambo n'amala alwawo okuwasa manya ngo okufuna olubuto myaka 3 myaka 4 ayaya mukasuka ebigambo nga biringa amafumu temulina kisa gamba kone iba kune nina mwembere nga mune ekisa oli ali mu kulwanagana na Setaani kulaba nga afuna lubuto ate namwe nga mwegatta ku Setaani nga mwogera emmere y'omusajja ngali yabwerere bannange Katonda wattu naye kati ebyo bigoyegoye byesibye mu lubuto babitawulotawulo naye nze namulabirawo tayinza kufuna lubuto oyo ng'alugjawo oyo bamutugamba dda abasawo munange abasawo bagamba mbu talimu nabaana munnange abasawo nga balinga bagambira ddala gwe bagamba abasawo mbu talina magi munaye bakyogera mbu talina magi nombuuza wabijjawa nange nabiwulira awo era byali awaawa byali awaawawa oyo nga mumukubanga mumunafuyanga ne kanisa agiddukamu kubanga agenda okulaba kwegamba agenda okulaba nga ate omuliro oguva mu kyaki gusinga oguva mu geyeena nagandi ate ne kyaki ngeyakanga muliro bono ayogera ono ayogera kino sooka gye obiwulire bakwogeddeko wali bagambye embuto banga muyadde n'abaana olinga agandi wano omugezi ndidda nga ndufunye naye mukama wano sijja kusobolawo bano boogera kigamba neiba akulinaanye nti kendeeza ku mumwago ogoba abantu mu kyaki muŋŋambire gwe omulinaanye nti kendeeza ku mumwago ogoba abantu mu kanisa oli mu kifo ky'okuyimirira naye ne mumusabira n'omuzaamu ku maanyi bw'oba omusanze wali mu lukuubo n'omugamba guma tofaayo mukama ajja kikola mukasuka bigambo biringa amafumu biringa obusaale mukuba kumalawo obanga gandi kyekyo netaamu egenda kati omukube ettaamu egenda yali anzibako omulenzi oyo kamubalule tajja kyagala kamusaanyeewo yongera omuŋŋambire w'esaidi namugendi kendeza ku bye mwogera mugambe kendeza ku bye mwogera lwaki oyambako Setaani oli muweereza wa Setaani lwaki oyamba Setaani lwaki oyamba Setaani okusuula omuntu lwaki oyambako Setaani okumalamu omuntu amaanyi eyo nvuddeyo gamba nti amiina yogera namaanyi gamba nti amiina bwavu mbuzeeko mbamalirize nabo obuki obwavu ate ono kampa ssente omanya nti enjiri ekutteyo abantu boogera nnyo wabalaba dda ono yagandi alinga ga naye mwamutandikako dda mukama yebasibwe naye obwavu ate bo bugoba bangi tulwanyise eki oli kyabudaga nti abaagalwa mbasabira mwebala okubeera obulungi mu bigambo eby'omwoyo ng'alinga agamba mwebala okubanga bayibuli omugimanyi ng'alinga agamba webala okubanga ennyiriri za bayibuli z'ozimanyi naye nkusabira kisukkeko awo leka kumanya bumanya nnyiriri za bayibuli naye nga mu nsawo temuli ssente kyagamba ti nkusabira obeere bulungi nga bw'oli obulungi mu bigambo eby'omwoyo naye mu nsawo okola otya si kyabawulira buluganda ne mu nsawo okola otya kubanga n'enjiri egenda kwanguyira nnyo bameka bali ono nga mwagala okubuulira enjiri bameka baagala okubuulira enjiri bameka baagala okuwangula emyoyo bameka ngaoyagala abeewammwe balokoke oyagala abeewammwe balokoke ab'omwe kika kyewammwe omanye ekyo kyabasibye bwavu bali wali bakwetegereza bwe bati bagamba waayi nabo Kenya yayingira ebintu ebyo katusooke tulabeewo ebimutuusiza katusooke tulabeewo yabiyingira wa naye maama ffe nga sinabiyingira katwagala kusooka kulaba Yesu amukoledde ki deka Yesu abeereko byakoze mu bulamu bwo
Ani awulira ngambeko nti amina. Yesu abeereko byakoze atya? Teeka gula omukono ga nti Yesu baako byokola mu bulamu bwange bwayandokola mu mwoyo ndokola ne mu bwavu bwayanzija mu bibi nzija ne mu bwavu mu linnya erya Yesu mpa omukisa mu mikono gyange gino nga buli kyenkola kikwatayo nga buli kyenteekako emikono kikwatayo mu linnya erya Yesu. Era obwavu bwe bubanga kikolimo nga kyakukika kyewaffe oba nga waliwo ayabundoga ekyo ekikolimo kimenya mu linnya erya Yesu. Amina. Tulako wansi tuve wano. Kankuweyo lunyiri lumu lwokka tuve wano. Lumu. Genda mu Bayibuli yo nkulaga omutima gwa Katonda. Lwaki yaleeta Yesu. Bakolinse ekyokubiri 9:8. Anansoma yangwa. Bakolinse ekyokubiri 9:8. Kankulage plani ya Katonda mu kuleeta Yesu era nkulage nti n'obugagga kitundu kwebyo Yesu bye yatusasulira. Obugagga kitundu kwebyo Yesu bye yasasulira nabwo olina okuva wano nga nabwo obufunye mu linnya erya Yesu. Amina. Bakolinse ekyokubiri gye tuli. Ewa. Era Katonda ayinza okwaza ekisa kyonna gye muli. Mmwe nga mulina ebibamala byonna ennaku zonna mu bigambo byonna mulyoke musukkirirenga. Genda 8:9. Bakolinse ekyokubiri 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, somebody say Jesus was rich. Say it, he was rich. That though he was rich, yet for your sakes he became poor. Why? That you, through his poverty, okay, might become rich. Ezingalo zokazo oyina. Soma sebe y'Oluganda bagiwulire. Bana badde balowooza nti buli twogera ku bugagga tuba tubulidde enjiri y'omubiri. Nti kubanga mutegeera ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyo nti bwe yali omugagga yasooka kuba mugagga naye n'afuuka omwavu ku lwammwe, n'akkiriza n'ayavuwazibwa ku lwaffe. Obwavu bwe kaakati olwo obwavu bwe bulyoke bubagaggawaze mmwe. Bulyoke bugaggawaze ffe. Simanyi owulira engeri gyekikolamu. Simanyi owulira ndi bakikusasulira dda. Owulira ndi oli entitled. Toli mukwekokotiriza. You are entitled. Yesu yakuwa entitlement. Yakisasula. Yakola atya? Ekyogaggawalako Yesu yakisasulira. Amina. Katuwulira. Bw'oba tokinonyeeyo, that is your fault. Era kyenkanankana n'omuntu omusasulira emmere n'atagenda giryayo. Olina ogenda omusasulira emmere ku javaazi ne kalisiti n'okajja n'okakuba ekifaananyi ennaku zino teweetaaga katwala physically, okakuba kifaananyi, okay, n'okamuweereza ku WhatsApp. N'omuganda ogendayo n'olya emmere yo nagisasudde. Nze mbuuza, emmere eyo bw'atagendayo girya akkuta naye gwobeera tewagisasudde. Manyi gwobeera tewasasudde, wasasudde naye nalina okugenda ogiryayo yataagenze. Bw'atyo bw'abeera omulokole asigala nga mwavu, ate nga Yesu yamufiirira dda ku musaalaba n'amulokola ebibi n'abimugyamu, n'atakebera wansi kwetegereza bulungi nti pakeji y'obulokozi ate kuliko n'obugagga. Kati ye bambi n'anyakulako akantu kamu ka bulokozi ke yadduka nako
kati ate nga teyategeera nti ayasasulira obulokozi ate yasasulira n'obugagga bwo. Ezo zokka z'engalo z'osobola okuba. ayakusasulira obulokozi n'obugagga yabusasulira. Yali package enamba, yali package. That's why I always tell you salvation is a package. Weetaaga kebera bukebezi mu kipaketi omanye ebirimu. Oleme kubeera nga nze nakunyumiza bwe nali mu America omuzungu n'angulira yagula ekipaketi nga mulimu chips ne chicken ne coleslaw manya na chi mwalimu obuntu nga buwera kati nze ng'ate mu chips chicken salad zimanya coleslaw manya byonna babiteeka muri tomato sauce byonna biri muri munda n'ekicupa kya soda. Kati ate naye ne yeegulira ekiki twali mu mmotoka ye yabinona yaleeta epaketi biri n'abiteeka nze olw'okuba enjala yali yanumye dda bwe nagira bwe nti nalya buchipusi bwo ne mbumalawo. Kati ate chicken nesigala muli naye ekyanjira ngenda okulaba ate ye ng'aluma enkoko ne ngamba omusajja nga muzibu ono ate gamba ye enkoko yeegulidde yekka nze teyangulidde. Yalaba mutunuya nnyo kyeyava abuuza, do you eat chicken? Nemugamba yes. Nagamba you have chicken in that bag. Nga nuukanuukira ku ye naye nga nange mweri eyo nensooka nenkeberamu ng'ate mweri nenjijjayo yo ekisambi nenkirya. Kati mala okukirya nze era saayongera kukebera simanyi owulira kyo kisoda nenkiraba kyo nenkinywa. Kati ekyanswaza lwakuba temwaliyo naaliswadde nnyo yambuuza nti don't you eat ketchup? Nemugamba ke kakyako. Oh, you call it tomato sauce. Okay, Nemugamba yes, that one, yes. Nangamba you had the ketchup inside that bag. Katatenge enkoko nagimazeewo dda n'ekipusi yali yaweddewo dda. Nengamba bamunuune bunoonyi kaakati. Gamba ne babune nti akabi akali mu butamanya ebiri mu kipaketi. Akabi akali mu ki? Akabi akali mu butamanya ebiri mu kipaketi kye baakuwa. Ekipaketi kye baakuwa kye bayita bulokozi. Tekyalimu kantu kamu kulokoka kwokka. Yongera okikebere bulungi mulimu n'obugagga mu kipaketi munda. Gambako nti amiina. Yimirira obudde tewakyali. Mulimu naki? Agambye oyo ayali mwana wange ddamu olunsomere nduwulire. Yesu yali ki? Ayali omugagga ku lwange ne ku lulwo nakkiriza n'ayavuwazibwa gwe osobole okubeera omugagga. Mukubire mu ngalo omulimu gwe yakola gw'amaanyi ogwo. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor. Why? That you, through his poverty, might become rich. Are you rich already? Surida, are you rich already? Yes. Are you sure you are rich? Guza kunene nti wazze ovuga ki? Mumbulize nti bw'oli mugagga tulekeraawo okwekoza. Bw'oba oli mugagga wazze ovuga ki? Oba kale buuza bw'oti mubuuze nti abapangisa abo yaani naani. Oba oli mugagga abapangisa abo yaani naani. Bameka bagamba nkoyo obwavu mu linnya lya Yesu. Teeka emikono waggulu. Gamba nti ayi Yesu nkwebaza omulimu gwe wankolera. Bwe wali omugagga n'okkiriza oyavuwazibwe, obwavu bw'obwo bwe wafuuka bungaggawaze. Yesu nsonyiwa olw'ebbanga lye mmaze nga sinnakireiminga kye wansasulira, nga sinnanona kye wansasulira, era nga sinnatwala kye wansasulira. Yesu manyi obulumi obubaawo omuntu okusasulira ekintu ate gwe n'otakinonayo, sente ze ne zifiira obwereere.
onsonyiwe Yesu okuva leero nekutulako endowooza y'obwavu nejjako obwavu. Nze sikyali mwavu, nze ŋŋaana obwavu era ŋŋenda kukola kyonna ekirwanyisa obwavu. N'ekirala ntegedde nti obwavu buva eri Setaani, yabuleeta abukozese ng'ekyokulwanyisa okulemesa abantu okutambulira mu butuukirivu n'okugenda mu ggulu. Kati bwavu gwe ta obulamu bwange, ta emikono gyange, ta obwongo bwange, ta amagezi gange, ta ebyange, ta amaka gange, ta obwongo bwange, ta fyuca yange, ta ebyange. Genda era mwoyo gwe ogw'obunafu n'obutagala kukola n'engalo bunani, nkulagira ta emikono gyange, ta emikono gyange mu linnya erya Yesu. Emikono gyange gino giteeke mu bbanga, emikono gyange gino gigenda kukola emirimu. Era ayi Mukama giwumuzemu omukisa nga buli kyenteekako emikono kikwatayo, nga buli kyenteekako emikono kiweebwa omukisa mu linnya lya Yesu. Ayi Mukama wummuza omukisa mu mikono gyange gino, mu bwongo bwange buno bukwateko, obwongo bwange buno buteekemu ideas ezikola sente, teekamu amagezi nga bwe wagawa Sulemaani, nange gampe mpayo ideas ezikola sente, ezikola obugagga mu bwongo bwange buno, mu magezi gange gano, mu linnya erya Yesu. Naye mu mutima gwange guno teekamu obwesigwa, teekamu obwesigwa mu mutima gwange guno, mbeere mwesigwa eri abantu n'eri Katonda. Mpa obwesigwa. Nenenya bwe waba ngaliwo business relationship zenfiiriddwa nga kivudde ku butaba mwesigwa, obutayogera mazima, ekyo kinsonyiwe Mukama. Olw'abantu be waleeta bulamu bwange ne mbafiirwa obutabeera mwesigwa, nkwegayiridde Mukama, mpaayo chance endala nate ku mulundi guno gwokka ngenda kuba wa mazima nga nkolagana n'abantu, era ngenda kuba mwesigwa mu maaso g'abantu ne mu maaso go. Era ayi Mukama, mu bwesigwa obwo mwe ngenda okuyimirira, mpe n'ekimu eky'ekkumi. Onsonyiwe emirundi gyonna gye sibadde mwesigwa, nga nziba ekimu kye eky'ekkumi nakyo ne kiggulira oluggi, omulabe n'ayingira mu bulamu bwange, n'akuba eryange, n'abba eryange. Era onsonyiwe n'obukodo, obutagaba, obutasiga, okweyama ebintu mu nnyumba yo ne sibireeta, obutawagira mirimu gyo, nakyo kinsonyiwe. Mpaayo chance endala nate ku mulundi guno gwokka bwe nziramu ne nkwata ku ssente. Ayi Mukama, obwakabaka bwo ngenda bugasa, obw'ennyumba yo ngenda giwagira, emirimu gyo ngenda giwagira. Ayi Mukama, nfuule omu ku bantu abagagga mu ggwanga lino mu linnya erya Yesu. Amiina. Kubira Yesu engalo nga zinoga, kubira Yesu engalo nga zinoga. Ani awulira agambeko nti amiina.